Ani Mayinja. Thank you so much. Mukubye jogo ya Kyagulanyi. Ate tamanyiddwa yagamba mbu yasalawo shejjuza. Awo bali bakava mu kivulu kya Ronald Mayinja kyaliwo okugumenizidde. Frank Gashumba n'avaayo n'ayozayoza Ronald Mayinja ng'amugamba nti otukubidde ejjoogo lya Kyagulanyi. Kyagulanyi abadde yeeyita ow'amaanyi nti yasalawo ku show ki ejjuza. Bano show za bannaabwe bazifuula politiko. Nti Ronald Mayinja bwe yategeka show ye yagiteekamu ku byabufuzi era teyagamba nti nsaba munnabyabufuzi yenna annangire show yange oba nsaba munnabyabufuzi yenna ajja abeerewo ku show yange tulaga amaanyi g'ebyobufuzi nti ani asingaani. Kyagulanyi Robert Sentamu teyalina mu ggwanga yeetambulira bibye ng'agenze mu awaadi ze. Naye olwaleero ate gwe bafudde emboozi mu bivulu ebitamukwata nako. Kyagulanyi tukimanyi bulungi nti bw'ategeka show eyinza n'okubulwa bannayuganda we batuula lwa nsonga emu nti bayinza okuyitirira nga tewali kisaawe kisobola bawanirira wano e Uganda. Naye ate bategeka Serena Hotel ne batugamba nti awo bakikubye nnyo. Jjukira Serena Hotel eriko ekigero ky'abantu abagijjuza nti waliwo n'abantu abasobola okujja ne babulwa we batuula olw'okuba nti omuwendo gujjudde. Naye nkugambye nti Kyagulanyi Robert Sentamu ne bwategeka kisaawe kiyinza okubooga ne bagoba abantu. Naye bamukompeyalinga ku Ronald Mayinja nga bagamba nti abadde yeeyita ow'amaanyi naye omulazeeko nti ate guli kaliba ku ye. Bwe batyo bwe balowooza buli kintu bo bakifuula politiko. Agisetuba omusomi w'edduwa tutambula naye. Nkujjukiza nti gwe atawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo. Gwe anoonyezza emirimu nga gikyakubuze. Naawe ayagala okugendako eweeru. Weekwate agisetuba omusomi w'edduwa. Mukubire ku ssimu eri 0703 39 25 agenda kusomera ku dduwa ze buli ekibadde kyekutte mu bulamu bwo kigenda kuba kitambula taratibu kabisa. Mayinja, thank you so much. Mukubye ejjoogo ya Kyagulanyi. Ate tamanyiddwa yagamba mbu yasalawo shejjuza. Okuva eggulu ekiro waliwo pages z'aba NRM ezintaaginga. Yeekolera muddeemu mwasame Ronald Mayinja akikubye twabagamba temukyayina sse struggle egudde abantu bababuuka temukyayina bantu kakati muddeemu mwasame nti NRM tetuyina bantu. Bwe nalabye nga tagging zisusse kino kyampaliriza okuyitako mu highlights ez'ekivulu n'okuzuula biki ebibaddeyo. Ngenda okulaba nga Minisita Kasolo bwe yakutta akazindaalo naye ekintu kye kimu kye yayogeddeko nti bulijjo balowooza be balina amaanyi nti atagenze waabwe tasobola kufuna bantu. Naye neebaza gundi olw'okumalawo eri ejjoogo nti buli omu asobola okwetegegerera era tubalaze nti NRM tuyina abawagizi baffe. Ne Minisita wa Museveni Robina Nabbanja bwe yakutta akazindaalo yakoze ekintu kye kimu ne ngamba kale tunuulire embaata zino. Ekifo Ronald Mayinja we yatadde ekivvulu ku Serena Hotel kijjula abantu 1500 bw'oba oyagala noonyerezaako. Ng'okijjuzza era ye bw'aba yakijjuzza muyozaayoza nti yeebale kutuuka ku buwanguzi. Naye okuva lwe kiri nti ekivvulu kino mukifudde politiko nti kyekisalawo oba tukyalina abantu oba tetukyalina abantu. Kyekisalawo oba tuyina amaanyi oba tetuyina maanyi. Kyekisalawo oba mutusinga abantu oba tetubasinga abantu ku bantu 1500. Kankuzzeeko emabega. Mu mwaka 2021 twalina generations. Era ekiseera ky'okubala obululu bwe kyatuuka omulamuzi Simon Byabakama yagamba nti Museveni awangudde n'obululu obukadde 5,885. Ne tuvaayo ne tugamba bannange batubbye akalulu ebivudde mu kulonda oba mu kubala obululu tebibadde bya mazima na bwenkanya. Ne ndyoka nkulabira abawumbatuutu b'obwonge era baminisita abamu mu bo nga boogera obuzibu bw'abano butakkiriza omusajja abakubye akalulu n'enkoona n'enywa Museveni abakubye akalulu n'enkoona n'enywa. Today abantu abagamba nti baafuna obululu obukadde 5,885 be bali mu kujaguza abantu 1,500. Gwe kyogamba nti pateyo bw'eba yafuna obululu obukadde 5
485 nga Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi abakuyegera bw'afuna abantu 1,500 ojaguza ki? Kubeera mbadde nsuubira nti okisuubira nti agenda kubafuna ate ggwe yawangula okulonda n'obululu obukadde 5,485 obululu obukadde 5,485 bw'obutoolako abantu 1,500 ebeera percentage ya mmeka teweza na 0.10%. naye ondaga ojaguza ki? Kubanga omuyizzi omutuufu alina empologoma mu kisibo bw'ajjanga ayizza akamyu n'ajaguza nnyo era n'ayita ne pate mujje tujaguze bannange enkutta akamyu, automatically empologoma abeera teyagiyigira mu butuufu bwa kugiyiga. Either yagikuba kalifoomu obanga yagikuba essasi n'aleeta kiwedde eggwate. Omuntu alina empologoma mu kisibo nga lwaki obeera ojaguza akamyu k'oyizze? Kino nno kibalaga ki baganda bange nti minisita omulamba n'ojja ng'ofunye abantu 1,500 n'ojaguza nnyo n'ogerega ne neighbor side B bw'atakyayina maanyi, bw'atakyayina sse, bw'atakyayina bantu, kyokka nga gwakireyinga nti twafuna obululu obukadde 5,485 obululu obukadde 5 obululu baba abantu obukadde 5,485 n'ojjako abantu 1,500 ne bajja bajjuza ekivvulu ky'omu ku bammemba bammwe era eyabakuyegera okufuna obululu obukadde 5,485 n'ogifuula achievement. Kabonero ak'essimbalaala nti naawe wennyini amazima ogamanyi, naawe wennyini ekituufu okimanyi nti tewawangula kulonda. Gw'ate bw'oba wawangula okulonda ojaguliza ki abantu 1,500 abavudde ku 5,585,000? Museveni nakugamba nti olina ba ministers baddandala, olina ba ministers abajega nga buli obaddeyo omutwe bakugulumize ate beesanga bakusimidde entaana bakunyise bunnyisi, weesanga bakufudde omuntu ddandala atategeera, weesanga bakulabisizza ensi bw'otaawangula. Kubanga nze asiiba ali omuceere, asiiba ali emmere gye njagala, lwaki lwenfunye essowaani y'akatogo nekubya ebifaananyi n'enteekayo ku social media mutegeere bwenfunye ku kyokulya olwaleero n'ebigambo ebigamba nti alhamdulillah ai Allah oli w'amaanyi nnyo nange nfunye ku kyokulya olwaleero. Naye nga bw'obeera mu banno obagamba ffe n'enkoko yatutamaatamadda tukirya buli lunaku, tulya omuceere, tulya akanyama, tulya ebintu bye twagala, naye essanyu ly'ofunye ng'ofunye akatogo n'okujaguza kw'ojaguza ng'ofunye akatogo, kabonero ak'essimbalaala nti tobadde mukkufu obadde muyala. Era akatogo kano kakuyambye nnyo. Kyekiri kyeggambye nti omuyizzi ayizze empologoma oba ayina empologoma mu kisibo bw'ajja akuulita n'akamyu n'ayita ebikujjuko nti mujje tunywe omwenge bannange njizze nnyo, omanyirangawo nti eno empologoma gy'aterese mu kisibo teyagiyigira mu butuufu bwa kuyigga, wabula yagisooberera. Either yagikuba essasi mu kugulu kyekyo ekiwundu ky'olaba, yagikuba kalifoomu n'aleeta kiwedde. Kubanga nze sirabangako omuntu gw'owa nnusu 1,000 naye ng'akugamba nti ku akawunti ninayo obukadde 10 n'afukamira n'abula n'okukukwata engatto ku kigere n'agamba munnange onnyambye nnyo badde sirinaamu ng'alina obukadde 10 ku akawunti naye gwe omuwadde nnusu 1,000 n'akugamba nti onzigye wala. Omanyi ffe abaavu tetusula kumpi, buli alina kyakuwadde omugamba munnange onzigye wala, n'otuuka n'okumugamba nti onzigye wala mbadde siri kumpi naye ng'olimba nti olina obukadde mmeka 10 ku akawunti. So aba NRM mwerowalinze nnyo, mwekakkanyiza nnyo. Omusajja Museveni mumulabisizza nnyo to the extent gw'ogamba nti wawangula n'obukadde 5,485 naye ng'oli mu kujaguza abantu 1,500. Mbadde mmanyi nti bavudde ku bano b'olina obululu bwe wafuna, kubanga obululu baba abantu. Ekibiina ekyafuna obululu obwo abantu abo kiremererwa kitya mmemba waakyo okufuna abantu 1,500? Era singa aba bafunye, lwaki ogifuula achievement n'okuvuma neighbor B gw'ogamba ensi nti wamuwangulira mu mazima n'obwenkanya? Ate lwaki ogamba
nti yalina sso okusalawo anaagenda mu Kivu n'ataagenda ate n'okikkiriza nti yabadde agirina. Bw'aba yabadde agirina kubanga sse egamba omuntu genda mu Kivu oba togenda era yesse eyalonda nze abalala ogira okyalinda. Bwe kibanga omuntu alina sse esobola okugamba nti oyo omuyimbi wadde yabayimbira ennyimba nnungi naye yatulyamu olukwe temugenda kumulaba era ne batagenda nga bugee nti bulijjo kibaawo, then lwaki onkakasa nti teyakuwangula? Onkakasa otya nti teyakuwangula? Ommatiza otya nti teyakkuba kalulu? Ng'ate wano olaze nti bulijjo yayina sse. N'ojaguza abantu 1,500 abavudde ku bantu obukadde 5 mu emitwalo 85 bulijjo gy'ogamba gye wafuna. Mwerabisa nnyo nammwe.